Liam Voice, the handsome, the voice boy, and of course bakaita bwerere. It's a new video jalina ku market right now. Liam Voice yomu ku bavuka bambi abayimba bulungi bekijja mu mukwano. Then waliwo acidic vocal. Acidic vocal ina kayimba akalungi. It's okay. Kayimba kagendera ddala bulungi nnyo. Then Tubane Virota, Unknown Prosper, naye gyali oyo. Ni omulala. Victor Rose. Oh, Victor Rose. Yeah. Oh, ate Victor ye muzibu nnyo. Era nkuwulira. Victor msa bambi katusa kansabe ku 14 bagende bamwagire bambi Victor Rose. Yeah. Nko Kingdom sajja wange atengera ekintu akikwadde ayina kayimba kapya ne fiye. Kayimba kalungi nnyo. Big up to you Cats Music. Ekintu ekikwadde ddala amanyi Cats yazula omwana oyo. Babiri abo. Fiye ne. Ne Victor yamuzula. Oh. Where were you? You're so cool. I was not focusing really on these things. Oh, really? Yeah. Okay. You're focusing on yamuzula wa. Yakomawa. Bikyagenda mu maaso nabyo. Victor yamuzula wa. Victor? No, Victor ali yava ku ssomero. Then Cats namufuna. Cats ya introducing Victor eri abantu. Ne Love Legend. Oh, wow. Yeah. So, atenga mwegendereze banange abaana bengendo soma nabo ku university. Bandaze my lecture room. Mwengendo somera. But all students were excited. Ngenda kusomanga evening. So I'm going back to campus. Ngenda kusomanga evening but natuse. Babade banyanjula ngabaga ladies and gentlemen. Mugenda kwa mwegati wako Alan Cruz. Omwezi abana noga wow. Yes, all the girls said wow. Nibagamba mwagala atule kumpi nani. Yeah, the brown girls were like hey. The brown girls were all like oh my Cruz my Brighton. Katukulinde mu discussions. Yeah. Kuba excitement ezo bawo nga bakulabe katukulinde mu discussions. Muna no. I'm a very bright student if you never knew. Wetubera tukoma nyinyi tukoma. Right now mbamba batubusaako ate fashion gye baletedde onako lwaleero. Ngoye nyingi ezizze zikomawo okuvira ddala mu myaka giri egy'ekyenda ng'onako lwaleero tulina sheer mesh tops. Sheer mesh tops. Omanyi buno obutopo bakola mu sheer mesh tops. Yeah, nga mulimu kabaweka. You know me, I listen. Then analyze. Yeah. Then I speak. I don't want to always do mistakes in my English. Yes. Sheer I have a mesh. Confidence. I have a confidence. Okay, so wabu blouse ala nyobujukira mu myaka jamu egy'ekyenda. Tokolanga kona obubaamu obudoti babukola mu katimba. Obuntu enkuba nekusanga butoba mangu. Kati awo kategedde. So obu blouse babukola mu material. Yeah. Neke yali ayambadde. That's my crush. Babukola mu material very light era nga bubeera woven loosely okusobola okuba nga ng'olugoye atayabuluwa 1,000 of holes. Oyo stagal. Yeah. Bokasemberera. Oyo Spice. Yeah. Namkwaya. Hajara. Hey, okay. So wasembere omuntu obokalabamu obutuli nga bungi nnyo so bagattiriza that stems. Yeah. Stems nga afaananyemu omuwala for reception. Ali wine. Oli omudugavu. Ebigambo byo that's pair pounds nga naye ayambadde ka mesh top. Bugenze bukomawo naye nga bwaliwo myaka egyedda. So osobola obeera nga atoka stylingira ddala bulungi nnyo naye nze personally fiber that I would advise you otelamu ka input aka black munda. Ne vinka. Era kye ekifaananyi kya vinka kye mwalabyeyo. Genda ku Instagram yo jakisangayo. No, I mean anyway, kali. Muntu yaba abyetereddeyo nange wemba mpita ayita n'embiraba. Alinganga ene. Kali. That's Prima Kardashian ngate yakambaliddeko empale eya jean ne boots. Kyo kyembadde embagamba mu ngeri yokka stylinga. Osobola okatelamu black inputs n'olabikira ddala bulungi nnyo. Sandyagadde nnyo okusange ng'okambadde kereere ogambe munaye Fayoma yatugambye twambale mesh top ng'okambadde temulimu input. Businga kunyuma nnyo senga oba otereddemu ekintu munda ne kiraga reflection. Oba Gomez. Oba Gomez. Munda mu mesh top. Anti ogambe kisinga oba oyagala okwambaliramu ekintu kyonna. Ngamba input oba black bra. Okay. Oli abadde Hailey Bieber. Hailey Bieber yani. Waliwo oli abadde Hailey ono yayimba Angel gwe nakuleetera n'ongamba nti mufaanana. Eyakazaala baby ne rapper Didigi.
Eyazanya movie ya Mermaid ne bagikomyawo. Sibamanya abaana ne bagula ddole nga bazikoze bali badde olagamba ddema ne kati ava Mermaid badididi tugenderaawo. Okay, so bwe wabu blouse bwemetedde olunaku olwaliro osobola okafuna n'okagatta mu closet yo n'okastylinga on different outfits. Osobola okatera mu input munda, osobola okambalira ku high waist trousers, osobola okambalira ku skirt, n'olabika obeera nga te oli ku mulembe.